Alright, ITV Uganda, thank you so much for watching. Yonajje musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusinzira Makindi Uganda okuba nti tubaweereza. Wiiki eno twatambulako ne tugenda Bukunja Masaba. Era nga twatukako gwe baziika omwagalo w'abangi Prince Job Paulo Kafeero, twatukayoko era ne tusisinkana chairman w'ekyalo ekyo n'atulambuza we baziika Prince Job Paulo Kafeero, n'atulaga n'ettaka abaana ba Prince Job Paulo Kafeero Swazi ne Simon ettaka lye bapangisa ab'ebikajjo. Abingi bye twayogera naye bingi era bye yatugamba ku nsonga ezigenda mu maaso. Gwe alaba ITV Uganda, njagala okujjukiza nti tutambulira wamu n'omulongo Waswa Nsubuga okuva e Mukono Lweza era nga Saalongo okalekere nakaterere era nga omulongo Nsubuga Waswa okuva e Lweza Mukono akola ku nsonga nnyingi, business batatambula bulungi, omukyala yakunobako amakate gateredde, byokola tebitambula bulungi, osobola okumutuukirira Lweza Mukono gyasangibwa. Osobola omukubira ku namba ye y'essimu 0759693988 0759693988 era nga ennamba erine ku WhatsApp. So atulaba njagala nsooke nkulageko ku byaliyo chairman yayogera kiki kyayogera ku kuziikula Kafeero, bo ng'ab'okukyalo bakiwagira tebakiwagira n'ebintu ebirala. Tulina ebibuuzo bingi bye twamubuuza ebikwatagana ku Nnaŋŋanga, gambibwa nti ye tata wa Kafeero naye ng'era waliwo okutankanibwawo n'abaako byategeeza. Ne tumubuuza ne ku nsonga endala nnyingi. Waliwo ssenga wa Prince Job Paulo Kafeero eyafa era n'aziikibwa awo wennyini we baziika Paulo Kafeero, era ng'omukyalo oyo yali yalaama nti bw'afanga Kafeero amuziika nga we bagenda kumuziika, era Kafeero yamuziika wennyini naye we bamuziika. Wabula bwe yamala okufa, njagala otunuulire era owulirize chairman kyatugamba n'ebiriyo byonna. Mbagala nnyo baganda bange ku kamera, Aaron Bobo. Thank you so much for watching. Tubaagala nnyo. ITV Uganda tukyali ne chairman, lwakuba chairman wadde tutwanjulidde mannyago. Amanya agange nze Alozias Kasimagwa Saalongo, nze chairman w'ekyalo kino Busansula, kimu ku byalo ebitaano ebikola Masaba. Mbadde nkubuuza ekibuuzo nti singa Martin ajja ng'omusika gw'omanyi obulungi, oli mwetegefu okubaako engeri gy'omuyamba n'okubaako engeri gy'obatuuza? Abaana ba Kafeero bazibu nnyo okubatuuza. Nze simanyi nti bandabawo, naye nga nandibadde nsobola okubaako bakulu bannange bwe twetuula ffenna ne tusobola okugonjoola ensonga ezo nga ne bakulu bannange weebali nga seemaliridde ng'omukyamaani. Abakulu kwebali kuno ate abamanyi ennyo ebintu bya Kafeero. Ensonga ogwe oli mumativu n'ekya Swazi okugobaganya banne? Sikirinaamu bumativu n'akatono. Swazi talina buyinza bugobaganya banne nga si yabazaala, agobaganya ababe bazaala. Naye ate abaana ba kitaawe talina buyinza bwonna bubagoba. Kakati abaana bano 11 baagala bwenkanya kuzuula ani abazaala. Gwe chairman era ne bwe kuba kuziikula nga bakkiriziddwa, gwalina obuyinza obwenkomeredde era balina okutegeezaako nga bazze wano n'ebyetaagisa byonna. Oli mwetegefu okukkiriza Kafeero aziikulwe newankubadde nga kyamaanyi nnyo gye muli ng'ekyalo era kyamaanyi nnyo ekyokuziikula Kafeero ng'eggwanga. Oli mwetegefu okukkiriza Kafeero aziikulwe abaana bano 11 bafune obwenkanya? Ssebo olutalo Ssematalo luli ku kuziikula Kafeero. Lutalo Ssematalo abantu b'ekyalo kino bakwata dda n'emiggo okulindirira abo abajja okuziikula ani Kafeero. Kati nze nga chairman omuntu omu sirina buyinza businga bw'abantu bangi. Oba bagana lwakuba tebamanyi nsonga ntuufu lwaki Kafeero alina okuziikulwa? Ensonga bagiwulira bagitegeera ne tebagitegeera bulungi, tebagikakasa. Bawaga nti ng'abaana tebalina buyinza bugamba nti bano baana bannaabwe tebazaalibwa Kafeero nga Kafeero yafa. Era beebuuza ne bagamba singa bannyina b'abaana abo baafa, kati bano ne bagamba nti bano abaana si baganda baffe.
abaana abo balisigaddewa. Mwenga abakulu ku kyalo kuno waliwo n'ebirala ebyogerwa ne bigamba nti Kafeero si mwana wa Naŋŋanga. Abamu bagamba mutabanyi we, abamu si mutabanyi we. Gwe nga chairman awangalidde ku kyalo, kiki ky'omanyi oba ky'owulirako? Ekyobuzaale kizibu nnyo era kizibu ddala nganze chairman okugamba nti Naŋŋanga tazaala Kafeero, naye nga tubiwulira mu lugambo, tubiwulira mu ŋŋambo nti Naŋŋanga tazaala Kafeero. Tisimanyi omusawo yakebera DNA ya Naŋŋanga ne DNA ya Kafeero nga tebikwatagana, ne kiba nti Naŋŋanga tazaala Kafeero ne Kafeero tazaalibwa Naŋŋanga. N'entalotale ezizze zibeerawo, tulowooza nti oba kyo ekimu ku ebyo ebyaleeta entalotale ezo. Awo nnyini waliwo abamu abagamba nti okugezaako okuggusa ensonga eno, waliwo omukulu omu gwe twadde twogerako naye n'agamba oke baagala okuziikula Kafeero, Kafeero wa Nkima, Naŋŋanga yali wa Nkima, naye nga we waliwo okubuusabuusa kituufu Naŋŋanga yazaala Kafeero si yamuzaala, nga bo baagala baziikule abantu babiri, baziikule Kafeero baziikule ne Naŋŋanga, basooke bazuule Naŋŋanga yazaala Kafeero bagattegatte awo balyoke bagende mu maaso, kubanga bwe kiba kyakuzuula baana kikamwe bagwa. Bayinza oziikula Kafeero nga si wa Nkima, nga n'abaana balina amannya ate ag'Enkima ate nga si ba Nkima. Kati we banaazuula nti Naŋŋanga si yazaala Kafeero, Naŋŋanga yafa ne Kafeero yafa, kati bagenda kubateekawa. Lwaki tebabaleka gye baawabira? Obanga baawaba ne baba nga baawabira eyo, kubanga abaabawabya bonna baafa, kati bano bagenda kubateekawa. Tebalina gye bagenda kubateeka, banaabateeka mu bika byabwe era balina kubaleka gye bali bakulire eyo. Abantu ab'amawanga mangi baava ewaabwe ne bajja kuno okwaffe mu Uganda oba mu Buganda. Akati bwe bajja baagira ki? Baazaala omusajja yava e Rwanda ogu omu n'ajja kuno, baganda be n'abalekayo, n'ajja kuno n'azaala abaana, n'afuna kuno Oluganda n'afuuka wa kika. Rwanda Burundi. Rwanda Burundi. Naye n'azaala abaana n'afuukira ddala Omuganda owaawa ow'eno, bali abeeri n'abeera. Era kigambibwa nti Rwanda Burundi oyo bwe yajja ku kyalo kuno Kafeero nti kitaawe nga amwegaanye, Rwanda Burundi gwe yatwalanga kitaawe, era ne bwe yafa yakola emikolo gyonna. Rwanda Burundi? Saakimanya. Ekyo saakimanya. Ebyo biyinza kuba ebigambo by'abantu. Manya abantu tulina ebigambo ebikonjere. Oli yeebaka n'aloota ekintu kye n'ajja akiteeka mu bantu, ate munaye ne kikwatayo. Naye ng'ekyo nze saakimanyirako dda. Chairman, wali wano mu kuziika Kafeero waliwo? Naliwo. Kigambibwa nti Naŋŋanga agambibwa nti ye taata wa Kafeero teyalabikako wano. Abantu baali bangi. Sijja kulimba nti yaliwo oba teyaliwo, naye abasinga bagamba nti teyaliwo. Olw'okuba nti waliwo entalo ku ssenga wa Kafeero. Awo wennyini we tujja. Wali amalaalo ge tulaba, ndowooza tutambuleko mpola mpola. Amalaalo gano ndabanga ge baasimula. Amalaalo gano Naŋŋanga yennyini yagasimula kiro, nange naliwo wano era twasulawo wano. Obuyinza mwabujjawa? Obuyinza Naŋŋanga yamanyi gye yabujja. Yajja n'ebipapulapapula n'abindaga n'embisoma naye oke genda omuziikule nenzija nze nabawa ne pulaani esima wali nga bw'olaba awo. Baabo baali baagala kutema kuno ne mbagamba ekyo temujja kisobola, wabula mba mwagala musime wali bwe muti mulyoke mugjeyo omufu. So asimula atya kubanga bye tuwulidde kiki? Okay, kubanga bye tuwulidde kigambibwa nti Naŋŋanga ono omukyala amanya go boyinza ogajjukira ogatugambeko. Amanya Nagawa. Senga wa Kafeero. Oya Nagawa. Ayinza okuba nga yali Nagawa. Kigambibwa nti Kafeero yalaama, omufu ono Nagawa yalaama nti bwenfanga onziika we bagenda kukuziika. Kituufu ddala nga bw'okyogedde. Naye Kafeero bwe yamala okufa kigambibwa nti Naŋŋanga najja n'asima wano. Era Naŋŋanga awo we yafunira omukisa okugjawo mwannyina ono, kubanga olutalo lwaliwo nga Kafeero Naŋŋanga ayagala okutwala mwannyina amuziike oba bayita yabbira. Kafeero n'akomba kw'erima n'agamba nze ssenga wange yannaamira nti nga nfudde onziika nga bwe bagenda okukuziika. Era Kafeero n'aleeta wano ssenga we n'amuziikawo.
naye Kafeero bwe yafa Nanganga n'afuna chance eyasobola okumuziikuza Katembe yaliwo nga bajjeeyo ebisigalira bya Nagawa wano. Naliwo tewaliho Katemba. Bagamba emmotoka yagaana okutambula. Nedda nze naliwo. Amala kuleeta mbuzi simanyi biki. Okay, embuzi yajja nayo. Embuzi gye boogerako yajja nayo. Bwe bamala okugyayo omufu ne bagisala. Owulidde nga saddaaka esaddaakirwa omufu. Ne balira omufu ono ne bamuteeka mu mmotoka. N'emmotoka teyagaana. Nze naliwo kamwa koogera. Kati chairman tetwagala kumala nnyo budde. Ono baamuziikula. Tolaba nti wabeerawo embeera nga kiraga nti Nanganga yali teyeesiga nti waagalamiza mwannyina ono mutabani we ddala. Lwaki yajjawo ono n'alekawo? Akantu kali ke bagamba nti Nanganga tazaala Kafeero. Oba oli awo ke kawaliriza Nanganga okugyawo mwannyina okuziikibwa ku butaka etali bwabwe. Kyeyava mutwala. Ate kati abakulembeddemu enteekateeka zino be basayidi eri batabani ba Nanganga. Anti abantu batabani ba Nanganga ebigambo ebintu byabwe birimu okufuna. Ebintu bya Kafeero birimu okufuna kuba atuwulira nti amayumba asimanya amapoloti biki byonna babitunze. Nenga ababitunze Schwarzenegger yakulembeddemu ababitunze. Tewannavaayo muganda wa Nanganga alumizibwa nti yabba ekintu kya Kafeero. Ennyumba y'Erweza ye Kajansi gundi kigambibwa yali ya Jeff Geraye yagitunda Schwarzenegger. N'ettaka ku kyalo eriri kuno yalipangisizza era naawe okiwaako obujulizi. Ekyo nkiwaako obujulizi. Olwo muganda wa Nanganga yali yazze ku ttaka ly'omanya erya Kafeero n'alipangisa. Atabangayo. Schwarzenegger ne kati obuzibu mu nfuna buli kwani? Ku baana. Obuzibu ku nfuna buli ku baana. Tebuli ku baaluganda nga bwe tukiwulira naye nga okufuna kuli ku baana kubanga abaana abo ababiri Simon ne Schwarzenegger be bapangisizza eno yonna. Be bapangisizza eno yonna. Tewali mwana mulala yali apangisizza. Naye okusinziira ku nnono ndowooza omusika yaba alina obuyinza obwenkomeredde. Anti omusika yaba alina obuyinza obwenkomeredde naye obuzibu bwa bano nti baalina abakuza kubanga Kafeero yafa abaana abamu nga bato ng'ebintu bya Kafeero birina okugabanwa nga abaana bakuze. Kati kyesirabangako nti oba baabigabana. Nze olumu bajjako ewange ne beerondamu akakiiko akagenda okukuuma ebintu bya Kafeero. Ate ngenda okuwulira nti atako baakasattulula. Nali nkyagoberera akakiiko ako nga baakasattulula. Ate naye ne ngamba yaatenze atali wankima kati n'abigoberera ntya nembirekanga bwe. Chairman Kafeero aziikulwe taziikulwa abaana 11 baagala bwenkanya bazuule ekituufu bavaawa. Tebalina kituufu kye bajja kuzuula kubanga si be bazaala Kafeero. Anti science singa bafuna omusawo byetaaga okukebera DNA waabwe kibayambako edda ne babazuula nti kituufu si kituufu ne beegoba ne bayiye ekiddamu. Banaddawa fenga ffe tetukkiriza kuziikula Kafeero. Ekyo tukisimbako amannyo era olutalo luli wano lw'amaanyi nnyo tetukkiriza kuziikula Kafeero. Twawulira waliwo omusawo eyajjanjabanga Nanganga ne Kafeero alina DNA ya Kafeero. Lwaki tebakozesa bakakasa batya nti ono talina kkobaane ne bali ye bulijjo aliwo emyaka gino gyonna 13? Anti wali tewabangawo nkaayana ekyo. Nkaayana kigambibwa zero. Bakayana mu byansimbi naye nga tebakayana mu byakuziikula kitaabwe. Naye Schwarzenegger agamba takkiriziganya ne byakuziikula kitaawe. Kakati takkiriza atya nga bwe yakizuula nti bali abana si baana ba kitaawe ne beekubira enduulu mu kkooti n'atandika okutunda. Lwaki teyali muguminkiriza? Abaana bafuulafuula ebintu byabwe kubanga Schwarzenegger waaba ayogera agamba nti yabaleka 15 ate naffe nga tumanyi baasigala 15. Kati oba ekigambo kiva mu Swazi yennyini ogamba nti baasigala 15 ate bano abalala bajja batya okuba nti si baganda baabwe ng'ate ono muganda waabwe abakakasa kulwo balina tukitwalemu nti gwe ng'omuzadde naawe ku myaka gyo bawe wavubukira ng'aba Simon kwe bali ba Martin ba Tony bakugamba nti kitaawo gwe badde omanyi si ye kitaawo. Akati kitange gwe mbadde mmanyi si ye kitange gwe kitange yani gwondaga. Anti kakati yafa option eriwo bamuziikula ozuule kikakyo. Kati nkizuule wanaazuula nti si kitange nze ndagewa
anti abasinga abaana bana advantage tulina nti bamama bakyaliwo. Maama taŋŋambangako nti omusajja oyo yafa si ye kitaawo kubanga Kafeero yafa ng'azadde mu baana. Omukazi alibadde amugamba nno mwana ngo omanyi omusajja oyo wadde yafudde naye nakuwumirizaayo buwumiriza si taata wo y'ono. Naye bannyaabwe baali bagezezzaako okubagamba nti Kafeero si kitaawo. Singa abaagala okuzikula Kafeero bajja ne court order n'ebiwandiiko byonna ebibeetaagisa, mmwe ng'ab'ekyalo mugamba teri kuziikula Kafeero. Amateeka gamenyebwa bantu. So muli beetegefu okumenya amateeka? Abantu b'ekyalo beetegefu oba baggwera mu makomera baggwereyo. Lwaki tebayambye baana bano nga tebannagamba kulemesa? N'abaana bennyini tebajja gye bali. Singa abaana baali beekubiriddeko enduulu tulina wano gundi mwami Boogere. Yali nfanfe wa Kafeero nga yonna buli gye badda buli kimu n'endagaano ezimu ez'ebibanja yazirina. Kafeero tumunoonyeza, Boogere tumunoonyeza n'agaana okwogera n'agamba abaana baamutama baamuvumaavuma. Boogere baamuvumaavuma dda ne bamutwala ng'ekitagasa. Naye ng'ate sitole ya Kafeero yonna erina Boogere. Boogere yalina buli kalonda yenna owa Kafeero. Byonna okujjako mpozi ebyobuzaale kitaawe ne Naŋŋanga awo simanyi naye nga ebyobugagga bya Kafeero na byonna nabo abakazi bagenze nga ayagala batabaddewa balina Boogere. Boogere talina kyatamanyi. So Boogere amanyi abaana abatuufu n'abatali batuufu? Abatali batuufu si bamanyi naye abaana ba Kafeero abamanyi. Lwaki tayambye baana bano? Abaana bennyini basituke mpola bajje eri Boogere. Naffe batukuŋŋaanye tubeerewo. Boogere muntu asonyiwa, asobola waba atuukiriddwa kisoboka okumuwooyawooya n'atuwa bwino omutuufu kubanga ye yatambulanga ne Kafeero buli wamu ate obanga n'endagaano azirina n'ogamba nti talina kyategeera. Ekitegeeza ettaka erimu lye bapangisa tebalina ndagaano bamanyi bumanya nti lino lya taata. Ettaka bamanyi bumanya nti wa kitaabwe naye tebalina ndagaano zaalyo. Bamanyi bumanya nti wano ttaka lya kitaffe naye balina ekyapa nawulira nti ekyapa bisirikirwa yakirina. Kakati ate oba ekyapa bisirikirwa yakirina. Wano tuli we baaziika Kafeero eka ziri mmeka? Ziri 23. Ndaba zeetooloddeko abantu. Kuliko abasenze? Tekuli basenze. Tekuli musenze n'omu. Ennyumba ya wano. Ennyumba nannyini ttaka lino Kafeero lye yagula. Ye yali nannyiniyo. Bamuyitanga mukyala Nabisooli. Kati baswazi be bapangisa awo awali ebikajjo? Baswazi ne Simon. Bapangisaako eka nga mmeka? Eka ze mmanyi ze nakolerako endagaano ziri 5. Ate n'eri ebikajjo era bye bimu? Eri ettaka lye bapangisa dikkala wansi eyo ne mu mugga oba muyiseeyo mugga eri temunagendayo. Kati nno ettaka likkirira wansi eyo. Ebikajjo nawali weewati nga we mulabawo weewati nawali okudda wali weewati. Naye nga waliwo n'ekibanja ekirala kiri wali ne munnannyini ttaka agenda kukitwala kubanga Kafeero yafa nga tannaba kwegula. Kiri awo ludda awo naye nannyini ttaka eyagula ettaka omuli ekibanja ekyo abaana baalemwa okwogera naye. Owulidde ettaka kati ekibanja akirima naye tulwaniridde ekibanja ekyo. Ekibanja kiri ku eka mmeka? Kiweza eka zinga 5. Kiri awo nannyini ttaka kati akikozesa mu kifo ky'okudda mu kulereŋŋana mu bino baali badde bakwata ssente ne banunula ekibanja kiri oba ne batuula ne nannyini ttaka oba abasalirako n'abasalirako naye tebafudde kyokka balwanirira birala. So kati nga tuwumbawumba chairman tweyanziza olw'obudde bubaka ki bw'osembyayo eri abaana batabani ba Kafeero? Abaana ba Kafeero mbakubira omulanga baleme kuswaza kitaabwe. Ekitiibwa kitaabwe kye yafa nakyo n'akireka ku nsi kuno n'okutuusa ku ssaawa ya leero kikyatambula. Abaana ba Kafeero mbakubira omulanga baleke kuswaza kitaabwe, baleke kuddira ngumbagumba za kitaabwe ate kuzijjayo kuzissa ku ngulu. N'ekitiibwa Katonda kye yaleka amukozesezza bakikuume nga kya mulembe. N'omwana omugamba nti ono mwana wa Kafeero buli omu amagalala n'okumagana gandi mwana wa Kafeero yaluwa nti yoyo. Owulidde nze kye mbakubiramu omulanga n'abakulembeze babeemu omutima oguwumbawumba abaana bano. Abaana ffe tebajja gye tuli. Singa bajja gye tuli naffe twali badde tusala ku magezi okulaba tukoze tutya okulaba nga
Kafeero taziikulwa. Alright, thank you so much. Tweyanziza nnyo chairman nga njagala kulagako wano we baziika Kafeero already twakulazeeko munda ntwagala kulagako side eri tugenda kuba wano kalinga kasozi then obeere ng'ofuna waliwo paati eri wali ebikajjo wano wonna wa Kafeero wano waliwo akuuma weewaka wano waliwo omukyala akuumawo wano abeerawo era y'omu ku bannannyini w'abaana abo. So kati abaana wano we bapangisa wano paati eno erimu ebikajjo we bapangisa awo we bapangisa paka okukkira ddala wansi eri ku kibira awo wonna bapangisaawo ekazi 5 naye kati waliwo nakati nga bino ebyo bapangisaawo naye gwe bapangisaawo saamumanya kubanga kati kuno ekazi omanyi ze bapangisaako zolinako endagaano 5 naye kati awo omulala yalimirawo naye oyo saamanya ngeri ki gye baali tebannatundako ku ttaka lya kitaabwe tebannatundako era bapangisaako n'ow'omuceere alimanga eyo naye alima muceere naye bamupangisa. Kale chairman tweyanziza mwebale kuuma kitundu namwe mwebale kujja kumanya kutujja mu mawulire okumanya ebituufu ebiri mu kitundu. Kale taata. Alright, thank you so much for watching. Tuli wano baswazi ne banne Simon we bapangisa ab'ebikajjo atubadde ne chairman nga atutottolera ebimu ku ebyo byamanyi tukyeyongerayo tugenda kubanga tufuna ne mwannyina wa Kafeero eyamuleeta ku kyalo kuno tube nga twogerezeganya.